Abansi mwe tuwangalira buli omu gy'abeera gy'alabira omusana n'enjuba, naye omwana w'omuntu by'ayitamu mu bulamu era bibeera bingi. Ekyenjawulo ekiriwo nti buli omu gy'ali ne gy'abeera ne by'abeeramu abinyumya lulwe. Buli omu gy'ali by'ayitamu abinyumya lulwe. Nsanyuse okusisinkana omulabi waffe owa Salt TV, Mutebi Robert Gegange nannyini field, ebeera Unveiled Experience. Ffe tubatuusaako embeera omwana w'omuntu gy'ayitamu, bannayuganda ebweru ne munda mu ggwanga embeera gye bayitamu. Kyova olaba nti program eyitibwa Unveiled Experience, experience y'abantu gwali eyo oba oli awo gy'obadde tomanyi, oba ebintu abantu bye bayitamu by'obadde tomanyi, gwagenda maaso n'okutulaba. Naye nga bwe nkutegeezezza nti buli ali gy'ali buli kyayitamu akinyumya lulwe. Olunaku olwaleero terugenda kufaanana luli olw'omusajja oli ow'enkoko, nedda. Luno olwaleero lwa mbuzi, naye embuzi si nti zaakabidde banneyiba, si nti zaayonoonedde banneyiba, ogenda kubanga owulira program egenda okubeeramu abafumbo ababiri, naye nga mu kiseera kino battunka lwa mbuzi. Battunka lwa mbuzi. Ogenda kukyewuunya nti ate embuzi zibadde ki? Zaakaabye mmee? Nedda. Olwaleero lwa mbuzi. Taata nsanyuse okusisinkana. We tuli mulaba embuzi zitwetoolodde, naye tuli mu Kampala wakati, mu kibuga wakati, Makindye gwe tuli ssaawa zino. Sooka otubuuzeeko, abantu batandise okwebuuza olw'embuzi kye ki? Buuza ku bannayuganda. Nsanyuse okubalaba batulaba abali ku Salt TV n'abawuliza Salt FM. Amanya gange bampita Tumuhirwe Arthur. Nina emyaka 43, nazaalibwa 82 omwezi gwa Kubiri, kati mpweza emyaka 43. Naawe envi zakkeera nga nze. Zankeera nnyo. Oli bwakulaba ayinza okuyita ow'ekinaana. So lwali bw'otyo nali mbeera Namashuba, aliko antu wange yalina ku bizinesi, ninsinkana omuwala biyita Monica. Tufumbirwagana yali 27 omwezi gw'omukaaga. Monica wamusinkana otya? Twasinkana Namashuba, aliko antu wange yalina ku bizinesi, kati nange nali mbeera awo, ate nange nani yampangisiza ennyumba ya loogi bizinesi mu Namashuba mu Kikwajo, twali tubeera Zanaawo. Kati nze nimula kubanga yali akula ku baba bakamuleta kula ku loogi ya antu wange bamwita Aneti, baba bamwita Yola Mulyamuba. Kati yo nimulekawo kubanga nali maze kupangisa ennyumba yange ngenda kukolera mu bizinesi. So kati nanyitseeko ng'omwezi weeks emu nagamba bamugobye ku lwange. Mugamba Odesti nange mbadde nyondo omukozi ngamba beera wano okole ki? Beera wano. Kubanga nalina kojja wange kati mugenzi bamwita Byaruhanga. Monica? Yes, Tushemerirwe Monica. Ku mulimu gye yali abeera Tushemerirwe. Bamugobayo ku lulwo. Yagamba bamugoba ku lwange. Kati ninkube ono ngolo mumaze ebbanga ki nga mwedeetinga? Tumaze weeks ng'emu. Lakini ndowooza ye alina ekyabaza. Wiiki emu? Yes, nagamba bamugobye. Nti bamugobye? Yes, ku lwange. Naawe n'oyita olw'omukwano omungi. Nimugamba kubanga nimugamba beera wano kubanga yaliko kojja wange bamwita Nasani Byaruhanga, kati mugenzi. Nagamba beera wano mukole wamu. Ninkube ono Yolamu. N'owasa? Ni wasa, ninkube ono Yolamu nimugamba kati omuwala omugobye, nagamba oyo omuwala takumala biseera tina nawe n'okumugoba. Tubeera awo. Wawasa tomanyi omuwala gye bamuzaala, tomanyi kitowanyi ki? Yes, tumanyi muwala wa. Musanze mu kibuga. Musanze mu kibuga. Akola mu loogi. Baba mulise ku lumuzi kwanga yakyali mwana muto. Tubeera wamu awo. N'ogamba nfunye eggwaletto. Yes, tubeera awo. Kati ayite kuno ejo omwezi gutano ogwa naza customer nimugamba kubanga yali manager yali uncle wange nange mbeera awo. Ninga magendo teke yo no customer. Customer nkya nagamba bamubye emitwala 24. Nimugamba teno eri gye yadduka yali akola ki? Muloogi? Muloogi eyo yagamba bamugobye. Naawe n'omuleeta akole muloogi? Akwe kubanga tatubeera nga nkapanyisa ennyumba nkole ntanse kukola. Nga naawe olina loogi? Nange nyina loogi kama kukola. Ndowooza ye yabaze ebyenki ebyenfuna. Ntubeera awo kati akayitako omwezi gumwe naza customer yali asomesa embalala entebe. N'asula waawo yalina omukazi we
na namuwa room musajja nagenda genze kufuna byakulya kati nimubuuza kati obadde muno omukazi wo gamba ngo wagenze kufuna byakulya isente nizibula kati omukazi wabadde akoze nagamba abadde mukinado nze sategeera kubanga omuntu olinawo kulaba ki ninkwate emitwalo 2 nanyisasa ku poliisi namashuba tiza ntubeerawo omulamu bw'okukola ki tiza ntuve namasaba wakimanya luvannyuma nti madamu yali amubye kati nze tukizuula kati nga naawe bituuseemu nange mbituuseemu kati kasitoma ze baamubba waziriwa nazisasula nazisasula emitwalo 24 olwo mutandise laavu ne Monica mwezi gumu yes tujja tubeera wano gwali mwezi gw'omunaana kalina first born waffe atana okutambula kyali mwana muto lakini nali nkola sente osanga bakoze ku emitwalo 10 emitwalo 5 kati nisaba ningola ku account omuyikute ekyali ki ekyali microfinance etana ku banka ninyigula mu account nisente nkola ki nimba savingamu kati lwalu munimbala sente tuziwandika wa mtu wetuli ezaloji ezitatu tujje wano ngenda kuzibankinga eno nayo loji yes tugenda kula kintu tugenda kuzibankinga kati olunaku esazi bankinga kati ninzireko mu kitabo zayo mu kitabo mu baga zirumu ngoye zinze bweziti kati omutume ekyo ngamba checkingamu ngenda ku checkingamu eri milioni emitwalo 10 nisanga emitwalo 8 nimbuza tuli bantu babiri mu nyumba omwana muto tanawo kugatana okutambula sente ziraziye omusuma kyase omubi kyase wakuyingira mu nyumba naja mu emitwalo 8 nalika ku emitwalo 3 nagamba ze sizimanyi ebiki batwala ku 8 nibalika ka 3 baleka kwa 3 kati watu nanka nakwata kana kakachara kato nimbe inkoya yetonya nimugamba kati omwana omukubisa ati enkuba yatute sente nimpulo nkwata obusungu ekyali kiro nindinya nasola namashuba kasese ningenda wape emitoma nakulira mama we baza ku poliisi bayigura ko musango mangura ko musango kati tuko mukyalo mbangamba wabwe nabwe nenzalo enze enkola yiwa kula munabana n'omwana oyagala kule nkula bwetyo mbamuyita sikitegedde bulungi bwe yakubbe 8 byakomaawo byaba 8 nyona nasaba nimugamba kubanga ngumikiriza ozotwala 10 otwala 8 nimugamba kabugwe nimujja ku omwana mwana nimutwala mu kyalo nakwira mama we baza magula ko musango ku poliisi ogwaki ogwokutwala omwana poliisi nankubira esimu nambuza nimugamba ndi wafe mitoma nimugamba mitoma munyaga muze musange mitoma ndi wafe mitoma nimunyonyola nimugamba still nimunyonyola kati batuko mukyalo kojja wangu nojaro wanga namukubira esimu najja natuza Monica nagamba sente sizimanyi mbagamba kale tuzimanyi lakini tatuko omuntu asaba kusanga ko sente najja ku emitwalo 8 ku emitwalo 3 tikiberangako zona zitwala ono yatolako butozi kato yatanga kutwala sente eziki nimvayo niman saving omuyikute nali ngenda gula eno motoka nasanga kuyikuta bula ko milioni 4 n'ekitundu zuko nze nali saving nali sijayo mbeta na kuwa bwebiti manga zimba na lena ndo musajja munene wakogalwa mukwano silwa mukwano nakolwa lwa mbeera oyina loan business covid zona yazitwala ede manyi ti wakogalwa laavu gye wayingiramu eya Monica ku lw'embeera nalina loan nintinda majinja mukuki nina loan wanga nali nkolesa loan Tizukra covid yatuyingira business za roji bazigara jeza sembe gugurwa kati ni ode nendala bamaze kugikinga ku kasuke CCA mbade njaka sente kati Monica omujjeko omwana ekibugo kidduse ogenze mitoma nandu bamukubye esimu najja mbatutuza amala kutuza eri obeno emitoma kojja wange bakojja bange mbatuza abatulaba twayagadde tulete emboozi eno abakyawasa oba mwabawasa abatannawasa musooke mwetegerezenga abantu bemugenda okuwasa anyway siganye ne bwomwetegereza oyinza okutomera mu maaso eyo kuba abantu abamu batutimba bbula oba naffe tubatimba bbula naye musajja mukulu gwendi naye wano obubonero obw'omukazi ow'engalo yabulabirawo okuva ku lunaku olusooka nga amufunye kiyandibanga n'okubanga ne gye yali avudde okujja ewoono era byebyo byebimu
naye agenda amugira mpola buli emize mingi nze mbadde ate sikulangako mboozi ya musajja nga ye ekyabatabula n'omukazi bubbi baba batuuse ne ku zi poliisi batuuse ne ku ziki ekyo mbadde sikikulangako naye olwaleero kanjiwulirize omukwano gwamumetta gwamuziba amaaso ndowooza nga buli lwagira bw'ati ne bamubba oli bwakonkona ngadda babatuuziza emitooma tujja wano tutuula sente ntanga kuzibankinga buli lunaku ntanga kuzibankinga kati nali ziva mu loogi kubanga nalina loogi ewerako nyina loogi siteeraawo kubayita ku Kagabi nti mpanze Kasubi kubanga Katonda nze Katonda kusinziira Katonda abadde ampadde omugisa lakini nfunye ab'ekisarani simanyi kubanga embuzi nagireeta zaali mbuzi 2 lakini embuzi zange zonna zizaala 2 basatu taba embuzi yali ezadde omwana gumu wala naye aluna kanwa kato katolaba embuzi ezaala kati omwana ogwezaala etana kugwizaala kubanga embuzi ezaala omwaka ezaala emirundi egi kati egenda kuddamu kuzaala eba ezadde na katola wange eno eyo kati obugiddako buno bwa white bwadde byakalamba katomera kati eno olubuto katola bakandukana bakakaddako kati kanukana kola kwa olubuto ninda neno bakagiza ko bwana buli bubo nabo nayo eyo ino olubuto so Katonda badde ampadde omugisa lakini ninfuna emboozi ya mbuzi gye tuliko abatulaba bya Ruhanga kojja n'abalaba batutuuziza ne mwesonyiwa twesonyiwa ntujja ntutuula wano lakini bagamba kati omanyi kati olina okufuna ki ekkubo taliko omuntu asobola kujja mu nyumba n'ajja ku milioni 10 n'ajja ku 8 n'asika ku 3 taliyo bagamba yiye lakini aganye lakini kati olina okukola ki kati ninfa buli lunaku ino kuzibankinga buli lunaku so kati nayingenda kati lakini kati nze samukweka n'omunagulako account nimulaga kubanga naye saagala tumanyi nalina kojja wange twatandikamu business yakeera n'agenda Katonda n'amuyita kati ninga amasingo okweka omukazi ogenda kubeera naye omuyina abaana n'omukweka pin number Katonda n'akeera kubanga nze nkaguma accident emirundi ewerako nujala n'emmotoka katandika agwa nikagwawo wase nyongo awo nagwa mu basket mvo mu kyalo 2008 Katonda n'akomyawo so ninga makatu nokea nofa kitala linde kati ezo sente abana we batu bagenda kufiiga zigwa mu banka nze nali zimugaga mukwano ng'omukomezaawo yes wakati mu ebyonyumiza bya kubba n'omubikkulira omutima n'ogamba nti account number yiino ne pin yiino byonna n'obimwesigisa yes ndikuza kunaga pin ataka abasajja batono naba ababikolera abakazi ndaza kunaga pin mukazi n'abanga amanye namba y'essimu amanyi ne pin yo eya mobile money ekyo nakyo kitono kubeerako ntono naye ogenze mu bank account omuwadde ne gundi yo ne pin number bichumya yakimanyi kubanga ataka nakuba ezo 8 naye maze gula kwa account omuki muyikwite maze kumulaga ki pin number wikimanyi kimugamba kubanga nze sinisize kumukweka omuntu nosanga omuntu kubanga yasanga nasanga nyirira ngamba nkulage nguze ndubulungi nze namulaga nkunazalwa nukunakula nkulina kulamu samulaga kikolwa kyanje kujja nguze kumwe namulaga wali olese mukazi nandese mukazi kunyiga biwundu na kwagala yes kati mukomye omulina omwana omu tulina omwana omu tukoma waawo tubeera wano tanga kusevinga sente kati nali ngenda gula motoka wano kati ngeno ombanka ngenda kujja sente bagamba bula kwa milioni mu kitundu nimbagamba sente zange kubanga mbadde ngokumadde saving kati yalimu omukazi omulala yakaba sente zibajibye kataba ikute manga mundonde nyonye mitwalo 10 banonya bakola ki abatwala sente nimbagamba batutemmeko olwo baba kwa milioni mu kitundu kubanga nasanga ko milioni 9 ninzuga account omundala kati ni savinga nze nali savinga ekyoto kyange nyaga nzimbira abaana bange akamwe kinana wamanye yakajjako samanya kubanga bayitu bansobo tubanyonyola bulungi bagamba mfune emitwalo 10 balonyo wakola ki nimagamba tena kutereka sente zange again ndemunda sente ezikuza kunyistegeza safe nyinzuga kuninge naki on pride I mean ninge no account endara
mu bank endala ni savinga kati katonda kula waleta ebye landlord nangamba mwami asa mbadde nkusaba nabudde mu kyalo lakini naze Kampala motoka yange yefudde singa ompayo kasenta ekitundu nimugamba kumpa omwezi gugenda gwawo changu kimye sente zo kati nangamba onyo kumba yamanyi ebyakola nze takimanyi nagamba sente tozimwa ku Monday nimugamba nezingenda nezinu nobunzija ku account ninzimuwa zino zigenda ku covering eziki zekuma nakiremerawo nakiremerako nabwa kitozimwa ku Monday ningamba fudi sente ono zikanzumuwe nagamba kufuna zino zino ko endalo zimwe mwana kuwa kusaba ekitu ningamba kamwe sente zezona mbanye rinze eki nomwezi gukumpi kugwawo nimukuyo omusajja naza nansanga wanu tutambula tugenda katowo awo nsanga batana ogulawo tugenda kabaragara mbanga mulino kwemitwalo eji ku account ninja ina kapapa kuna banking ku Monday ninga bazizunu mbanga magendo buzibu ko ngagolozo ina komeka noweza nyina ko milioni kwanga naninze manye nyina ko milioni mwenda nimutwalo cyenda mu mukaga kubanga yazaleka ko mitwalo 3 yonka basanga ku account ku milioni kuliko emigga ebiri oleso omuntu omusasule yes rent yes nsanga ko mitwalo eji awo yinzo kugweddala owunga na unga dena na ina mukoja wangu motoka na ningenda kutemera wali tudulenya wali insambya wali na ningenda kutemera tulera niko nanja ku steering nangamba ugichi naza naji parking awo nagamba yebaki yebako umule ati ningenda ningenda nintwala banka ATM card yakumangi nasikwesanga ATM card kyekirunje kyanyamba nasikwesanga ATM card kati unatuka nimugamba sente mu banka bazije munagamba banka babbi ngogamba omukyala yes nangamba babbi katubanga abada zikwesa abada abazisa ATM card ngamba no Simon muchunguzi mutano wako ja ngamba uyu mukazi muteka kweliso George manga bagamba sente abada bazisa mu ATM card tugenda yalugwa mukaga magama kuma umande ninkoma umande naye kala kasombanka nimagamba sente zange muzimpa mugenda kuzimpa ngatomanyi nti mese ya munju yezibba magamba wakobera yo nani oyino omukazi nimagamba yiye watu kambambuze mbandage fana ni mu computer oloza nayogera hapo mafulumi ATM ekwata buli ayingira nyoza ya atachumanyi ayesi bigwata katamba wena azimbye bwati magamba oyo mumanyi sayogera ntuka wani tiweto tiwabetondera kubanga wasoka kwekalakasa sabetonda sikulimba nashwara jiko yekalakasa n'abantu bali no wagambo sasaza maziza ngamba mwino kumpa sente zange nze sikolesanga ATM card kubanga runo nakutwa tugenda mu Christmas yakera nazijayo onako banaga ngamba nakutwa tugenda mu Christmas oyina rujukira buli yavaake waka yavako tugenda mu Christmas yavako nakera 11 tugenda mu kyaro navawo nagenda mu banka nazijayo nazimaye awe yazindikawa nazijayo kati tutatuko mu banka nza wana ni mukimu amanza alikalakaza wana alisaba boda nawa boda watuka nisanga Simon ayuhuba nabo ne Jambia ayuhuba nabo kati mbagenda ababoda mbayita ababoda bali kumbaraka no bajja ngati tunatuka yeyo ogenze mu banka je wasoko kwekalakasa oyagala sente zo anyagala sente zange terera tugwa bakugambye banonyereza batana kunyonyereza ebisere bakulazo omukazi ngali mu ATM ajjayo sente batana okujinda gebisere ngamba bakikulaga bwalabanga mukazi wo wasirika busirisi nova mu banka nabetondera bakubuza oyo mmanyi bambuza oyo mmanyi akido okushoka mama kumundaga sabe etondera nafuma bufulumi nswadde tene kyokwongerako oyekera kasi zo muntu obye sente zange oyino kuzimpa bichi bakwaze muntu oyina yazi tuti olonodde waka nafulumirawo tene kinyabanyiga nafulumirawo ninshwara yinkomo ni musanga wana lese boda nya atike bintu abitwara Simon ayo ayine jambe ayuba nabo nimugambo yo mukazi omuntu aduka hanziba kumba sente ekitegezo mukazi okubugamba musasule mande na bichi yali abaza kaseera oleke genda mu banka kumanya nti wazije abaza kaseera aduke yadduke
lakini nange ningamba omusajja ayagala sente ze kati bwaki ziweziri kati bwaki zino zo kumande tizikavalinga kati omusanga alese boda agenda kudduka ngamba nagamba omusajja ayagala kunzita mpaiza nze sina kuba sente ze ampayiriza amaboda bagamba bakuwayiriza mugende mu banka tutula mu motoka tugenda mu banka n'omukazi baba babi juka yayegana yetana kujja mu sente bamuwayiriza atukayimba mulaga computer yona ajudde ki bambuzo oyo mumanyi nagamba ye mumanyi kati nga naye alaba yes alaba omukyala manager n'afuluma omukyala ali ya manager n'afuluma nayita police yayimya ku banka n'abajira bwati n'abayita nibajja nagamba mukwata oyo bamutwala wali katale wano katwe bamuteekaawo bamutwala katwe ku police enene kati nimbeeraawo olwo wonna takubuulira lwaki yazijja era naye kati nobuubuuza yagamba yazana zaala yazanya zaala yagamba yagamba notwala mu meeting mama we yamubuuza sente waziteekawo nagamba nazana zaala bagamba milioni 9 n'emitwalo 9 sente zonna wazana zaala ki lakini yali akimanyi sente kubanga mama we yali akimanyi sente kubanga nze muganda wa senga we yangamba badazisinikira mama we azimba jawo notwala wano mu meeting ne jajja wange n'abazadde be jajja yangamba nimugamba kasita azimbye ennyumba abaana bange balikeera olusu basulemu sente ngenda kukola ki ekitegeeza sente bwe yazijjangayo ng'azimba mu kyalo ayasindikira mama we wakola ki ne mama we bwe mwajjanga mu meeting ye nga yeekaza bwekaza kyola nunaakubira ninkubira anko we nimugamba yangamba nkugambye mwesonyiwe okwata katwala anko bamwita Amos kokwata kwakola ki katwala olijezimba kuddi ekitegeera kati olwo bwe bamusiba ku poliisi biggwerawa yonasoma ku poliisi ntujja ntutula meeting ningenda mama we mbagamba tuli wano nagamba genda omujjeeyo tujja ntumujjayo tutuula wano tubitulamu naye tonda nagamba simanyi obuto bwe badde buntawaanya obuto nekati nowula voice notagamba ngusimanyi kati yakyuka buli naku yagamba yakyuka tekyo wano first born wafe yagamba numugambe juze yagamba ngayagala kukomawo first born yagamba takomawo aina kabaza takola ki takomawo wali omuzaddemu abaana bameka tulina abaana bana buli mwafunanga ebizibu nga gweyongera kupika baana kati omuwala singa covid nasinga tumusinia 6 singa jimaliriza alina emyaka guno omwezi gwokutaano enaku z'omwezi 15 13 gwokutaano agenda kweza emyaka 17 owokubiri agenze omusinia wano okusomera waggulu alina emyaka 14 kati bwe mukimaliriza ekyo tujja no tulaba engeri gyazakubbamu naye nga gwe bw'omugoba bw'omuzza bwe mwekyawa bweddiŋŋana bw'onooba bwadda ekyo olwo nadda mu makeera nadda mu maka kubanga batula wano maama wamubulidde anko wamubulidde jjajja wange amubulidde tulowooza omuntu akoze eki ateredde nkoku yagamba ngu ateredde agenedde obuto bwadde bumusumbuwa tulowooza ateredde yayitako omwezi gumu nagamba ono muwala waffe second born mulwadde ngenda kusanga kusente abulako emitwalo 10 omanyi ko oli omuntu amaze kutwala sente obusente bwe wakuŋŋaanyanga mu bizinensi bwo wabuteekangaawo just nali nteeka omumpale yange nintereka kubanga zwala kuya nizitola mu banka ninze bankinga kati nga ye amanyi sente we zibeera omunyumba kati omuntu obeera omunyumba toba kusaakinga buli wamu oza yasakinga buli wamu nakola ki kati ngenda kuba nsanga abulako emitwalo 15 nangamba asita omwana mu ddwaliro bamujjako ekipa yamiza emitwalo 15 kati ngenda kutuuka ku ssomero school fees taziteeseeyo kati yaddukira ku poliisi agenze kundoopa kati we yatukira ku poliisi mbamubuuza okamala omusango gw'esente guli wano tanakuyitako omwezi hodi still kyali omusango gw'esente mbamubuuza tubuli omusawo kujjako emitwalo 15 ku kipa yamizi bagamba obubbi tumubule tugende tumukwate yagaana kumwogera yagaana kati oyo omukyala akola ku byamaka namugamba fuluma tukoye kola ki
Fuluma toine magezi fuluma. Nagamba nduru buto ya ino rubuto rwono omulenzi owezali okusatu. Nagamba nduru buto ryo magamba ebyo mugenda kuyesa otinje ku fuluma katolaga kulabiriza ekisento zitwala. Singa gwe oyagala ko buyamba kulabiriza eki senta zitwala wategenda kutwala bate takwa buyambi. Tuvaayo nabeerawo kati nabaza yaduka milioni muntu kinana nadukirwa senga ye yamukomyawo ebyo oluseera ebyo. Kati ngenda kuki naduka kati ninkuba anko we nagamba nze nagamba mwesonyiwe sina kintu kisobola kwongerako sinsobola kwongerako nagamba gwe buliro yakubbanga nga akutega butezi abakazi bebagambe batega abasajja nga akwetega gwe yakweteganga ng'ofunyisa lubuto awo ng'osonyiwa ndowooza kati najja tuyinza n'okuba twakava ku pulogulaamu n'omukomyawo suubira tosuubira nekisoboka oluusi nga katono kukwakula ebyamagero tukyabalami katono kukwakula ekyamagero tumazeemu amaanyi tukyabaza mirundi gyazzaakubba gye tukyabala kati tukomye ku mpiso ey'emitwalo 15 awo ekyaddako kinga n'aba milioni 8 n'adduka n'agenda endala ezitali ziri zitwayogeddeko ezitali za banka n'emitwalo n'adduka n'agenda kati senga we n'amuleeta mukazi mukulu senga we najja wano n'akaaba kati fa abanyankole twine empisa kati abe nazaalawo n'aleeta omuntu kizibu okumugobesa omukazi nazawo n'ayetonda mukadde mukulu n'akaaba n'agamba yazaala balenzi abo nali ntenda Shadia naye noono naye ali mu kiti kike nazaala yagamba yazaala baana abo babiri n'agamba muganda wange mwanyazi yazaala omuwala ninye siima n'agamba waniko otushwaza otusaza mu mafula otushwaza obukwetu bwetu obufula abanyankole n'agamba otushwaza oswaza obuko n'agamba lwaki totuula n'agamba senga onsonyiwe buno buto nimbuuza okati omwezi gumu okulidde omwezi gumu obuto olwali mu baana bameka kuba kigambo kati yalina olubuto lwa kusatu n'agamba otuswaza naza ono omukadde nanyegayirira ninkola ki nemusonyiwa ogwo gulinga gwabiri tugende mu maaso kati 2018 gwali mwezi gwa kutaano ndi omukyala kati atandise ndowooza kati ala gurupu atandise gurupu enene ndi omukyalo bali babba ente zange ngamba kange twali tuli wamu omukyalo nagamba kange nende abo abaana Kampala nemugamba genda nze ninsigala omukyalo nakuba esimu nemugamba agende alabe ntinda ebiri ntinda nkuba esimu yeteriiwo kati nkuba n'omukozi bamweta n'atweta nangamba mama ntaliwa nangamba agenze Kasubi ngamba esimu yeteriiwo ningamba olusabe bajibye simanyi kati mbani yayise kwena 15 nankubira esimu nangamba ndi mpiji bansibye ningamba bakusibidde ki omuntu bakuje Kampala bakutwala empiji nangamba aliko omusajja yakwata esimu line nagikwesa omusimu yange nimugamba okimanye esimu yaleeta ku obuzibu still ozimu nokwata esimu ebeere y'omuntu omutebe ya buli omu still ozimu nokwata omuntu nakolesa esimu yo nagamba just sinde kaloya yali yaleeta buzibu kyesimu esimu kati aliko ode naye anko wange bamwita Mulisa esimu bangi nambabye esimu katwe bagituusa wano kati mbakwata line ye bagitesinse omusimu eri ne bajja maza kumutwala kubanga nina esimu yange esimu zange zigulu mu maduuka nze esimu ninajugwa ninjuma ya simu sanga ningamba omuserikale ningamba esimu nze najuma simanyi ebyo nebyakolwa eno magamba kale tugende Kanyanya natuka Kanyanya omukomera nasanga mu kivubuka mukyachi kuta omwana bakubuuza okoze eki nimba nyonyola bagamba fe tuli musango gukwata abana go tugambe ebyo mukazi simanya lubuto omusajja yankube engumi ninzirika mako yemide nkuyo yayimide atine kyamanyi sajja nakube engumi nokunta bambuza onatuuka tubampa na polisi boni bangambo natuuka lakini ali maze ate bakusibira ki kati nze nambagamba wanisimanyi bagamba babbe esimu nimagamba esimu yange ne receipt njisi nze najumuwa ninga ne receipt zange simanyi ngo yakola ki bate singa ki bate stingira mu line simu enzibe awo bakwesa line ye kastoji wumuzamu bakunoonya kubanga ye so no bantwale eri nali maze kubya mukwano gwange bamwita Kiriya yalakola kusaidia ekibuli bankube ngumu musajja yankube ngumu apolisi mbambuze onatuuka abasibe bakuba
bampa no na police boni tubajimpa mbagamba tambula bagamba tambula bagamba natuka ate kati omusango gw'empigi ogw'empigi ebyo byonna omusajja omwe bonaabona na mukazi yes ogw'empigi ali robali yatese ekibinja bata abantu kubanga ngwe bagamba yali boss wabwe naye talina bigere bidduka asajja nga tudduka katolaba nze kingamye embeera nakulira mu ndowooza abaana bange sibwenyabwenya baana bange olaba era kiri kiwangaye nti ogenda muddira yamazeemu amaanyi kubanga kati abaana bakuze katuna abaana bakugamba takomawo kubanga yajja kugamba yali muto kati akuze n'abaana benyini bakugamba bagamba takomawo ayina ekyabaza takola ki kati empigi ogambye highway robbery yes yayina yali boss we batabana ba boda boda batta yes nomusango guli mpigi nobogendayo nanka guli mpigi baguli mpigi nagamba sindika lawyer kati nkuba ya lawyer okusinga lawyer wange yali Owen Mwanja advocate kati aliko ye sente nyingi aliko omulala bamwita Balebe Yohana nayo mufera lyao wanga ne kati naye tuli mu law council sente yanja ko sente omusango natagukwa tu mu law council so ninkuba Balebe nagendayo yatukayo nze nimanyi bakwese essumu bakwesa line kuki okwogerera mu simu kuko yakingamba kati olwo yatuukayo amawulire malala kinya yangamba saga kunona mufumbo omukazi omufumbo akulenga dandati abasajja omusajja abasajja ababba nga abatanga ba boda boda yes yali boss wabwe nga gwakulagana naye be baleetera sente nga bwe batta be batunda zine bichi be baleetera sente yali mukama kati mukazi wa akwatagana naye atya si yali simanyi enjeri abakwatagana nayo kubanga kibangamba naye nolwo yakiyangamba kubanga lunavo mu kyalo lwo yanangamba bagala milioni 2 ngamba ndazungamba ezo sente nyingi pachi tugenda mu kooti ezo sente nyingi nagamba okufuna beyiro tuya songo osoba kujifuna umusango gwaluko gw'amaanyi tya ne sente ezo sente ntini kubanga omukooti ofuna kodo beyiro mu kooti enkulu sente zigwena kubera ki nyingi amageza gunkuwa wene capacity soba kukola ki okuzinoonya chokola yamagezi nagamba nze ebyange bukoze ki bukomye nimva mu kyalo sente nazijja isaka ku pride mu bank nazijja ko mu bank bumeme yali tusaze kwa masanyize maze kunshashura milioni 2 izo milioni abiza zafirawo nemujjo mukomera otunka lwa mukazi ninsaso omukyala yali omukyalo munyankole yali OCCID nanga muta abantu muri kusente za muri kweka bya maziga abala bari mutaka goza kimwe abana roza bale batwene abana babwe tubalesewo nimugame ibyo yoganze sibumanyi nimwegayirira ngatumanya konti mukazi we yali mu kibinja ky'abatta ba boda ky'abatta ba boda boda nimwegayirira nimugamba umanyi empisi wamwe bwe kuliye kola ki nimugamba katunyamba katugo ino kunyamba nimugamba olumwanyi naziteno olumukama wange kuino kunyamba milioni 2 na sasa milioni 10 ni mtoro kinana navayo royani musaswa milioni 2 kitundu navayo atukana nimugamba nimbiza lakini mama nda chichi kuliko chichi ogamba Monica Twairu yes chichi kuliko katotese mu groupe yo kutabantu lakini nakatunubo omugamba gaba ngo muwala ya mulya mu olukwe navayo katutandika wanu katubira abero mugumu yataka guzembuzi tesikimanyi ndiere mukubi yasoka kujja ko wana abana wavuddeyo muzaddemu owokuna muzadde owokuna kati abana kati nateka kwembeera nago abana waka ababe bazaala kubuka aliko TV emu yakwa kazano simanya kala kalimu icha omulala musimanya papasira alimu simanyi omukamwana yayagala kulya wamweta nameri katono mwala wafe namweta nameri katabana mbamukuwa mpaka mafeto aga kwesangira tata ntinda bona no bagenda mbasange ntinda magama tubya ne tata kitwaga tulya deru nabano bada kushomera tugeze mu covid
nono omwana yagamba alina okudda mu kisolo nimubuuza kiki ekimutwa mu kisolo n'agamba olaba covid abaana ageze ennyo yayitaga kugenda mu kisolo nagamba omwana okugeja nakikutwala agenda mu kisolo mubiri Katonda yagumuwa namutwala mu kisolo kati bino ebyatuleese leero wagenze ku Soroti ku Sunday ng'onnoonya bubi nnyo nali kunyonya bibi ku lw'embeera yintuuseemu mbeera ki kati genze olimu omusango gwatandika bbeera abiri mugumu genze poliisi ekoze ripooti mbanoonyereza twagala obitulage kizibu ki embuzi zazibalwa $2,600 ate batulaba ebyembuzi tebabimanyi eziyatunda eziyabba era yakubba embuzi yamba embuzi meka zadi enkulu zazigana mu 6 n'obwana bwazo ziwera 8 ng'azibba wano azitunda wano ngenda ku poliisi nina kubanga nagenda nali ndi ntinda aliwo omuvubuka bamwita Alex nankubira nangamba gwe ne madamu mulu bulungi ngamba tulungi nga tunabo okuyumba tune kino kintu kyonna kikoze nangamba ngwe yankubidde esimu nangamba ogende Makindye olabe ebintu byo ngenda kutuka wano sasanga ko n'embuzi nimubona abakozi abagobye agaddewo atambula agenze nokungamba tuyangamba papula biri original tebitoba nakola ki nanga ntuka wanu kati omukazi akubbye embuzi kwa byonna bye yakubba embuzi azitunze tomanyi sente mekazi yazitunda ekyo ekipapula kiriko ki kiko reports ya poliisi yabalirira nti tulageko wali ne botula kinyonyole zazibalwa $2,600 ne sente n'ebintu yatwala ebintu binkwanga mu nyumba yone ebintu yabisibamu just yandikamu ekitande kyeki kyonka n'omufarasi n'ebitabo bya business byonna yabyosya naweta kati zena simanyi wali kati aliko omusajja yali asula wano nangamba omanyi madamu yagenze Dubai leno ko omusango nalopa agenze Dubai kati nali kaita kwenda kunga nya manyi na sister we Doli nankubira nangamba agenze Saudi yagenda Saudi nangamba ayina abasajja bangi awo tagenda kukomawo atunze embuzi yes embuzi ozibalira mu sente nga meka ebiseera ebyo zaziwa ne $2,600 zazisuukamu zazi $1,000,000 lakini kati report sibalirwa yeno ebalirwa $2,600 so kati amaze kukitegeera bagenda kumukima kubanga poliisi yaza wali poliisi abava Katumba bagenda wali ku Lokasi bamukubira mugamba poliisi eze wano kati wokoza nagamba owafe wateekayo kaki owafe balya kaki wateekayo kaki nemugamba nakutuuza nemugamba nsooke nkwanzwe nani nsooke nkuzimbire nogamba nsooke nkwanzwe nagenda kutuka account wagamba nsooke nkuzimbire nagenda kutuka account aliko emitwalo egi ng'ozibye kati oyagala nkole ki nagenda nange ngende nkwata akabazi nkuba abantu nzibe nakujja empigi $10,000 15 zinakugirayo otunka lwa mukazi awo wonna n'embuzi z'olunda zojjamu kasente watuuka eno ng'azitunze abaana bagala kudda ku ssomero ne sente zinamu atwale landlord katangaddeko ezinjo mu looni nazo nazikuba ensawo nakola ki kakati oluvannyuma wakakasa nti agenze Saudi nkakasa nigere kubanga company yampa passport ye company yampa passport ye yino then sente zasooka bali bazinsindikira mukama we then yazinsindikira sente ziyakolanga ali kumpudisa kubanga yamanyi bi serious kubanga yagamba ngenda kuzisaswa then okusenteze satu akuna kwa transport kubanga nali ntambuza wano ntambula ebigere byange nintamba ningenda mu tawuni sente ze ninzijayo ninze muti account mu Equity nimugamba sente zo zizo zirabye nimvayo sajja ko neki no receipt zona nzina yakolera yubanga ki yakula y'emyaka 2 lakini ze sente ziyansinike za mwaka gumwe myezi ena neza asemba ne message niyagama zimutera kusumuye kati simanya be yaziteekawa message nzina lakini nabwe ngo yagaba mu mutawano wako jja wange bone namugamba ngo sente ze nazirya
nimugamba we nazirya nze nyino receipt zo n'omubanga kuko nazo muteerawo ne message nzina. Kakati embuzi ze yatunda n'adduka n'agenda Saudi Arabia tiyazisasula. Tasasulangako. Yakomawo enaku z'omwezi kusinze ku papa yutava ku migration mugamba yaze enaku z'omwezi mugamba yaze enaku z'omwezi 5 gw'Okumi-23 n'addamu n'afuluma enaku z'omwezi 2 gw'Okumi-23 yamala omwezi gumu omwezi gumu olwo n'addawa tumanyi lakini kati bano banaga ngo ali Dubai lakini kati ebiseera badde atuwudiisa esimu yo gikuba eyitamu lakini tagikwata eyawe ya Uganda Uganda soko ojimpeeko wano tuli ku Unveiled Experience abasajja bayita mu bizibu bingi naye ate n'ono omusajja mugumu nnyo kyogamba bwe yava e Saudi tiyayitawo bano neiba yaza nangamu nga yamulaba wali ku kipapazi tiyatuuka n'okulaba n'abaana tiyatuukako n'okubalaba tiyatuukako naye nga mukyali mu mukwano nedda ekimala kubanga mpozi njagala okufa kyenyaga kati kyendinze kuba ndabye bweyoseemu ate gwe abasajja tuyita mu bingi naye ate gwe byoyiseemu ate nabyo biralamukko njagala okufa. Tuli ku Unveiled Experience kuggwa tulaba ekikyasembyeyo mukazi kye yakamukola akujja mbuzi wano embuzi 8 n'azitunda n'addukira e Saudi era ndabye gundi za poliisi awo zaalina musajja attunkana mukazi bwamujja ku poliisi bwamujja eno bwabba biki bwabba bakasi buli kimu akimukoze naye omusajja alina laavu enamba y'essimu ezo zino yene ya MTN ne Airtel naye agiyina yagala Airtel wa naye agiyina kubanga nayingira ku WhatsApp so kompe ku Airtel wano ndabo bansobola omufuna ono gwe tuli naye legend mu mukwano tasangika kumwe abatulaba kubanga omusajja w'ennaku zino omukola kimu 2 n'abomba naye yakirowooza Mukama bw'abanga bwasazeewo ku byonna era byamukoze era ajja kudda ginsomere katunoonya namba ya Monica tulobe oba tumusobola omufuna kuggwa tulaba tuli ku Unveiled Experience naye laavu gy'alina ne byayiseemu omwami gwendi naye wano Arthur si byangu n'akatono eganye yino 0 plus togisoma itamu lakini bali itamu lakini mpozi ku WhatsApp ne MTN ku WhatsApp ekitegeeza lakini uliwo bado gikuba itamu ya MTN bado gikuba itamu kubanga notwali trackinga kati ugikuba itamu lakini kulanga mutagikwata ntu trackinga atanga kugitwakinga muno naye nga mwali ngeraga nti mwali yale kulaga mwali kwanga wali ugikuba itagikwata kati trackinga matanga kutwakinga kati alikwe namba yala akozesa yamine eri musimu eyo tugamba kati trackinga itamu manyage tena nsangirwa omusajja bali bagiseringa 2 kati nno nimba amagezi ngamba katugende mu migration tulabe lakini ntambudde nagenda nanka director Interpol n'agamba bamufefete wena wali bamulete enamba ye MTN eriki namba ye MTN erizo nayo tugigezeeko tulabe nayo tugigezeeko tulabe ya MTN yino tugezaako tulabe Monica ono oba tumufuna asooka atuleke enga teggwayo eri plus egwayo ezisembayo awo ziri ki sembe kanzenzo ovugyeko 06 ezo ne bwozisoma kanzenzo kwesembayo zisembayo ng'ovudde ku 06
tuli mu unveiled experience. Twagala kuzuula mwali mu Uganda oba taliimu. Naye ne bw'aba taliimu tujja kugezaako mu mboozi zaffe ezinaddako mmunoonyaako. Bw'ova ku 06 zizo esembayo 95 nga zino ziba nnyingi. Ojjamu plus ziri plus namba Tunoonya Monica. Tulabe nga tunaasobola okumufuna wano. Cannot be reached at this time. Anyway, byebyo. Naye kubanga abadde agisindika no ku mobile omwana agisindikirawo abaana simanyi bagule chips. Naye kaweefube gw'oyiseemu okumufuna ali atya? Kaweefube kati kye weetaaga. Kati kinyetaaga. Kubanga wali baamusiba n'omusasulira million 15. Embuzi ogamba ziri mu million 26 zigenda mu 3. Embuzi zo zeyatunda. Kati biriwa bimusasulira kati kino tosobola kireka kuba buli wamoze oz'omuleka buli wamoze omuleka. Ekimala. Ne Katonda yasonyiwa abantu lakini yatuko bwanuwa. Naye nakuwa nalangu kiyitiridde. So kati nze ndi mwana w'omuntu. Nkitegeera. Essa abaana beetaaga school fees. Omulala ali mu senior 4. Omulala agenze mu senior 1. Omulala abatuuka tubagenze omulala mu P3, omulala mu P4, nyina omutale agenda kutandika. So kati byonna yeetaaga abaana beetaaga sente. Business zimbadde nja mu sente bazigaddewo. Nkitegeera. Singa kati tosobola kumuleka kati olemeke abaana bamukubena. Nze ebyatunda nga yagula kilo nyazi embizi saalyako. Yali agenda n'asula ennaku masawo 11. Yatabuze buliri. Yatabuze kyakulya. Monica mukyala we yayita Holy One. Muweereza message n'agamba thank you for contacting Holy One. Ndowooza kati yakyusa amanya kibe yakyusa. Kati mutuukirivu. Bye yakyusa. Mutuukirivu naye ebyo bwe bitu bibiri. Kati yakyusa. Kati poliisi ekuyambako mu kumunoonya. Tugezezaako. Hello? Hey Monica. Hello? Moni. Hello. Monica, how are you? Bigenda bitya? Oli bulungi? Kakati oyogerako ko ne Robert Mutebi? Oyogerako ko ne Robert Mutebi maama? Gwe. Jakwe TV byamu ebirudi byamu. Nze nkola ne Salt TV. Jakwe ebirudi byamu. Olutegedde Salt TV nanzijjako. Olutegedde Salt TV the Holy One nanzijjako. Kati bwakyusa amanya bwatyo. Holy One nanzijjeeko. Holy One nanzijjeeko. Naye nga byebyo. Kati so kati nanka State Anthony fayo agamba bamunyonye wonna wakoze eki? Kitegeeza ali ku wanted. Ali ku wanted. Yine reports osaba kugishoma. Ali wanted. Anzije Robert Mutebi Salt TV ambuuza kiki ate. Kamuweerezeyo ka message. Kamuweerezeyo ka message wa ndayo bwakaddamu azeemu kiki kitya ate. Kamugaye nti omwami wazze wano ku TV. Ngambe nti wamubba nti ku nsonga nti wamubba embuzi. Ne sente tana embuzi zonka ne sente nali mu reports weziri. Ne sente wazisaamu. Yes, kubanga zonna zigata ziri milioni 27 n'emitwalo 2. Tiwabba embuzi ze ne sente era
akunoonya. Katulabe kyananziramu message azibulutuukingirawo azifunirawo. Tuli ku Anniversary experience kati kooti yagambye kooti yagamba State Antony negamba bamufefete nabwe yazitunda nabo babakwate abasange ruzira lakini kuvetu abakwatangako isoka fayo eyasoka yabura bakura fayo yokubiri kati yokubiri State Antony nagamba babakwate abo yara kulingana nabo yazitunda nayo bamufefete buli mwawadi ne director wa Interpol naye yagambe bamufefete wakoze iki wali bamulete lakini kuva 18 twagendayo nekatwana bokola ki tebanaba kumukwata. Kubanga Director of Interpol and International Relations 19th November 2024 yagifuna. Police report on alleged case of stealing goats and cash Vaidi Katwe CRB weriao. On the 11th day of November 2021, one to Muhirwe Arthur, male adult 38 years old, Munyankole by tribe businessman and a resident of Maraka Zone, Machinde Division in Kampala District, reported a case of stealing of goats in Doza Kibali Bategeza. 46 goats, all valued at million abiri mukaga and cash million emu n'emitwalo abiri by his wife. One to Muhirwe Monica. Tushemereirwe Monica. That this occurred on the 11th of November 2021. Baraka Zone inquiries were instituted by investigated with the aim of recovering the stolen property. Behavior. Aliwana ali mukunziramu agamba nti bwatyo bwasazeewo simulinaako buzibu naye nze siina kyennamubbako natambula byange ne muviira alimba anoonya kunnyononera erinnya Just. Zezo message zakola ki zampeereza. Kubanga nezi mbuzi akono omulala oli wazitunda nikatale mukomera yazitunda ezasembayo wakwatako kuba omulala bamukwata omukazi mama police bone ali wansi biba izezini yali atute zino omulala mulokole nayo bamukwata mama police bone lakini kuti yagamba State Antony yagamba batwala mu kooti ntwanamo kubatwala so ina voice note zagamba ngo iki n'abana webali nabuli yazitunda webali wanga no statement yo muchayi yagamba ngo yalina omusajja wa mu connectinga ku mbuzi ezo olia tena nature police sasa wakola reports fake kwange ne reports ya police etatuse ku scene nebuliza kituufu ino report director Director of Citizenship and Immigration bali babawandiikira banyonya wali above person is a suspect in the case of stealing nozalika goats ne bawandika cattle. It is believed that the same suspect holder of passport number bagitaddewo after the commission of offense traveled abroad. The purpose of this letter therefore is to request your office to avail us with all necessary information pertaining whether the suspect has ever moved out of the country, and if yes, when and where has she ever come back in assistance katagamba ngo balimba ki agamba namwesonyiwa nange nesonyiwe sikyamwagala naye lwaki abasajja abaawe temukkiriza nti omuntu bwakukoowa n'omulekera emirembe ebyo byonna anteekako biteeke nze namwesonyiwa andekera emirembe akyawandiika gyagenda kuwandika mpaka olunaku lwonna kubanga n'okuvuma avuma akyawandiika n'okuvuma avuma naye ate ogamba okyamwagala kati simanyi nze simwagala ogamba bwadde omuzza sigambe ngumuzza nze simuzza
Ngenze kula bino ugende mu Interpol ugende bukisimuiza kati shakara ofe. Uyu muntu atuse okuta abantu ekyo nakikati oluweza kyo no mukyala usisedi kiyangamba owempiji. Nagamba katwala omuntu omukyala natuko kuta abantu. Nawe akola ki? Nawe akuta. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Ekifaananyi kye kyekyo era obwedda kyekyo kyolaba mu program. Poliisi egamba emwetaaga awoze kweja emisango. Kwanga fa yagwa. Tetantu ne yagita dane kisantu singa. Ensimu ali nze naawe naye ndaba wano tukyakyatinga we naaviira ku mpewo oba we naddira oba oli mu kitundu ekinaaba kiddako tujja kuba mbuulidde waali. Kubanga ngenzo mu mawulire ndawe mulambya abantu bangi n'emisango badde singa yanga abantu ne bayambibwa. Kati nyetaaga obuyambi. Gwe weetaaga bwetaazi mukyalo oyo. Nyetaaga obuyambi. Nyetaaga sente zange. Yono Monica poliisi gwe yateekako ekibaluwa kino kyendabye wano era nga baagala ajje awoze ku misango gy'okubba embuzi n'azitunda ne ssente. Laavu yaabwe mugimaze mu myaka emeka? Namufuna 27. Laavu yatandika mu 27 ezze erimu amakuuli n'endobo ebitagambika naye empaawo agyabulira ano bwadduka oli bwadduka ono bwadde ono bwadda awonze naawe. Mutebi Robert Gegange Isaac akyagambiddwa ne Yasini Kikobe bwe twatambudde. Mukulu Arthur Kamwesonyiwe nja kumuddira kuba kati tumusango gwa mbuzi twagala kuzuula mbuzi n'eyazibba wamu ne ssente ebirala tunaabiddira. Mubeere bulungi mweraba.